Yes, okay, tutandika mbufunze. Kakana mkutandika ku police sawa eno. Waliwo engeri ya security alert erabika okuba neguddewo ekyali ntandikwa mbufunze. Residents are out of town? Bakubira munaffe Nick Monahan. No, I'll take it. Nagatofe nje kikwasaganya. Bamukubirirawo essimu. Kiki buli kimu kiri okay? I guess it's a rare occurrence. Omanyi okulabika ani oli mukulu n'ekyo nakyo si kyangu. What do you expect me to... Kaakano omusajja mukulu Marcus. No, maybe if you... Naalabika alina gwe yapanguludde wano. No, I'm not calling your boyfriend a loser. I just... Aga nsigeze akuleka ni nvuluga boyfriend wo. What's going on? Kyekiriwo. My roommate just kicked me out. Gwe mbadde nsula naye munanga ngobye mu nju. Well, the lease is in her name. Kanda what? She can do that. Tayinza kikola kati. Akinkoze. I'm shooting back-to-back weddings this weekend and then school portraits all next week. When am I going to find an apartment? Agamani ayinza okuleka ni aleka akyalinamu obuzibu kuba waliwo ebigenda okummulamu sabbiiti eno naye isukumi luyinza okuleka niddamu wiiki eddako. Ko ntofaayo ojja kugira obeera wano. Aba ali awo. Okay, I'm on my way. Nkeni kenzije. If needs me, I gotta go. Nino genda. Naawe. Got it. Kakyala kakyayagala okatabula. N'ebintu biri eby'omukwana eby'okwangu ebyo byegenderezanga nnyo. Omukazi amufunidde mu nnaku mbale. Lwe bafunnyemu kaddeeti awo ate lwakoze eki ekitabo lwe bakiwandiiseemu. Kaakati munnange oluvannyuma tukwate ekkubo nga tujja. Evening, Chief. Security alert. Police babalaze ni ekino ekifo kireka kirimu obuzibu kyebava bajja kwentuga tukebere nese tetulina warrant tetuyinza kumala gakebera mu nyumba y'abaani nyiniyo taliimu amaze ebbanga nga taliiwo kwekulira amagiraasi agatulika bawulidde engeri y'amagiraasi agatulika ono kyava ajjawo kapi efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi ate nate bagenda okuyingira munda enzikiza eri muno mpitirivu nnyo waliwo obubbi bugenda maaso oba bawulidde amagiraasi agatulika ono kyava asonga ye Nick Monahan n'asonga mbere amesonga mbere ogenda otuuka munda kiro oba olina okwegendereza. Freeze! Banang. Put your hands, Mr. McAllister. That's Mr. McAllister. Ono ye Mr. McAllister. Ye nyinimu. We thought you were out of town. Tuwe tumanyi tuli mu kibuga, tuli mu kitundu. Bali omanyi ndi yafulumamu. Era n'okomawo kwe sibaakirabye. Yes, well, we just got back about an hour ago. Twakomewo sange mwe mabega. Listen, gentlemen, Gates policy clearly... I am aware of the Gates policy. Omanyi tulina police ezitwala Gates. Oba amateeka agagoberedwa. They should be got here. Oba wo mutuuze afuluma. Last time, balina kimanyani afulumye. clumsiness was not a crime. Era ne waakomawo aba alina okumanyika ani akomyewo. Kasubira ndi sina musango gwenzizizza. Again, my apologies for the confusion. Ne bagenda maaso ne beetonda kuba babadde bafunye confusion badde batabuddwa. Kuba omutuuze waba taliiwo ate ennyumba ye lwaki wabaawo ababa bo bagitawanya bafunye security alert era kyekibaleese. Kumbe omukyala ali eno naye atemyanga musubbaawa. Omukyala atusobedde ekyatandika butandisi The Gates episode 3 muno wakinga bulijjo kwe tuba era nga tukutuusaako Rona Mitra nga ku screen kwali ne Frank Grillo. Hey, Chief. Hey. Anything with McAllister? No formal complaint. Oyina ekintu kyonna kye waafunye ku McAllister kwensi wali wadde complain. Okay. Designated on-site manager. So, you'll take care of it? I'll take akyagenda maaso n'okulabirira ebisigadde. like a woman. They have a special relationship. Baabo. Maka ge gano. Ag'omukyala. Perfect. Radcliffe. Well, how about later? Your foot... Yalinga afumba bukeeke era abantu abasinga kye basinga omumanyaako wano. Hey, thank you.
Where we go? ne cookies. Yeah, we're trying to. Gerald Krause, the venture capitalist, he is in town with his wife at the weekend. Kakani ngamugamba banywanyi be business associates bakola nabo. Well, why can't Baleka bali mu kibuga muno. I'll cook. Chokambu wotere ezisinga zonna nzigale. Tamanyo we bagenda kuleka ne bali ekiggulo kwolo. Kontofu enja bafumbira. And I promise you, they will love it. Nkusubiza bengendo bafumbira bajja byagala. Exhale. Yavamuwa kukayi akomulembe. And that one's gluten-free. Babo bali mbulamu obwa bulijjo era omuntu yenna wala atayinza kulowooza ni baliko ekyamu ekibaliko ne bali annyo keeke myufu. Kakani tudda ku ssomero. Hey, Brett. Brad, you know. Oh, look, I just want to sort of explain what I said the other day. Banyala kukwenyonnyolako ku mbeera gye nakussaamu luli. If that's what you mean. Swali buzibu otegeeza ki? You said you love me. Wagamba nti onjagala. Girl, and you're great with words, and I actually find that really hard. N'agamba ekyamazima nali sigamba nk'omuwala mulala yenna. It's just for Engeri gyali musambi wa mupiira baba bamaanyi balina feemu abawala abasinga baba banoonya. Busy, that's all. Abaakabisi banoonya bakazi abanoonya. part I never would have said then. Agamba ni waliwo ebintu ebibi byondeetera okwogera neneeyisa gye neeyisaamu ennaku zino nina engeri gye nkububira ennyo sikimbeerangako kitegeeza nkwagala. Yeah, I mean, I just jumped the gun. Wuuyo amububira. I'll see you at lunch. Nkenja kulaba ku langi twogere ebisingawo. Love muli bubi ye Brad Andy. Kamiski Queen Andy kale ono bwamuyita n'amudduka yawete koona yasibira eno. But yeah, abakazi told you he loves you, or the guy you made out with in the woods. Okay, I did not make out with Charlie. kakati oli amwagala naye ate Charlie naye ate amusobedde. Wait a second. Banenge nno n'oluusi okukyawa omusajja nga talina kyakoze naye kiba kizibu. Kati ate eno What am I gonna do? kanigenda kukola ki? Okay, Andere amuli bubi as a triangle. You, aye nono DJ Rio Max amusanga mu busonda. not yet at least. Charlie's a variable. Brett's a given. Just figure out what you want to do about Brett. Nga mugamba ni gweyogera kyoyagala okukola n'ekyo. Become a parent. Ebintu ebimu tubiyigira ebituviira kuleka ntufuuka abazadde. Kubanga omuntu okugwa mu relationship okubeera oyiga enkyo oyinza okuba taata oba maama. Kaakano munange ne tudda erudda. Tuli ku academy. I'm Sarah Monahan, and this is my fudge. Oh, Agamba ye Sarah Monahan eno ebanki ye. Kresge. Hi. Nkweni nze Karen Kaminsky. First fudge or first fundraiser? Kaakano ono Karen Kaminsky ye maama wa Brad. Now, I do have just a couple of rules that'll this go a lot smoother. Abazadde kwegamba abasinga baleeta bugundi buno kumanyi okubeera mu community ng'abantu bakwatagana n'essomero liringa eryabwe. We'll switch. Baabo one Great. ye mukyala wa chifu kane tudda katale oba gula ebikozesebwa eka wowe kati ono aba ava mu katale ne wabaawo eyeesala wano omanyi anuuka ayina amaddu owaayi Christian. kunda watu abadde ali mu kunuuka mukola ki wano kani badde nshoppinga nga gwera Section. Followed you out. naye mbadde azze ku shoppinga kwe naye bulijjo obeera mu Gates. Gates sebo estate nnene eri ku square miles ndowooza nga 9. So I hear you're living in the Gates. Nawulira nti obeera mu Gates muno. Dylan and I have been there for a few years now. How's life on the... Bawezezza emyaka kati emitonotono. Nice, actually. It's quiet. Muli mu mbeera ki kwe ngera bwe twasalawo kubeerayo mu kasirise batambulira mu shadows. People change. Naye abantu bakyuka kwe ni bakyuka We don't. neffe situkyuka banyunyusi bayonzi bwatunulira omuntu alabanga ekitunda mu giraasi Give you my card and you call me sometime. It'd be great to catch you. yamuga asobola okulekera kaadi yange oyinza okunkubirako tomanye saawa yonna. Christian hapa agenda okuzza amaaso bw'atunudde ku kaadi ate oli atambula nga muzimu azize amaaso nga taliiwo. Tripped their alarm. Bannange And triggered it. From outside the gates? Now that's not possible. We have an isolated system, no link to an outside network. kati bagenza okwetegereza Inside the gates. wabaddewo omuntu yenna eyabadde ageza kulekani ayingirira security system eza gate. Kino ekyakoleddwa
mu maka ga makalista oli abadde agesa security ne balowooza ne bakyakoleddwa bweru kumbe kyakoleddwa mu gates omuntu yenna yakikoledde munda alabika ageza kuzanyira ku security ya wano ono alina byafumba buli yafumba bifa bufi anange kakane ennaku yamukwata kyava ayitawo noba keeki ze ziwoomera muki situmanyi oba azitabulamu n'omusaayi gw'abantu agulina mungi mu firiji kuba gwe banywa ng'akatunda kyava ajjukira Christian Hapa kuba musaayi guno we bagunywa nnyo ogwo ogw'omu firiji awulira nga ali emmere yasuza abanga ali amawolu kyova olaba anuukanuuka aba ayagala nnyo okulya ku balamu abantu ne tudde wamu naffe brother aba ali wano. How are things with Andy? Great. Olota leero kwenyi busufu. You're taking it well? What? Andy kissing the new guy. Agamba nti ekyo ekintu kikulika kityo kubanga Andy anywegera ono muvubuka omupya mwana yawulira busungu tonona bintu akozesa amaanyi mangi kijja kuleeta ebibuuzo bintu bimenyeka bitya bino awulira omutwe gwabika nga mga tugende tudduke ffenna ekiro bano buli kiro bagendanga okudduka buli wodduka olirizinga anxiety agamba ntasobola kgenda kubanga alina okubeerawo ku mupiira kweni gwe basuspendinga kweni okimanyi bw'obeera suspended mu kusamba omupiira afazali obeerawo ku katebe n'olaba banno nga basamba addo batosamba ge mateeka agayina okugobererwa kati oli emugani amateeka gaveeko bagende basobole okulekaani baddukamu ekiro njagala olabe. Now remember, this was 1528. Kaakano no bannaffe mu kifo ky'okusoma ku bikolwa by'abatume bali mu kusoma ku bikolwa eby'omukwano. Mr. Abernathy? Ono yawanika omukono yeebuuza ku Mr. Abernathy. Omwami Abernathy. Many great loves come to a tragic end. Jukira ono naye alina ebizibu by'omukwano. Oluusi abantu abamu baba baagala nnyo okwagala abantu ababaagala ennyo naye ng'ate oluusi oba olina okugoberera omutima waliwo okubeera n'ogawayi kaŋŋende n'ono yasinga okunjagala naye nga naawe omuntu oyo tomuwulirira mu mirembe kubanga gwoba tomwagala jjukira kiri ku ye kati abuuza ekibuuzo nga kiringa ekiri ku ye kwe kuyitawo akawungeezi kati kumbe erudda bannaffe balina kageeti ke baggulanga balina access kwe kufuluma naye nga kino kimenya mateeka lwakuba erudda eno basiwali nnyo kamera ne bafuluma akawungeezi bagendanga okudduka njagala olabe. Black holds the source of the attack and I reset the encryption keys for our critical system. Our security problem is solved. You're a genius. A sword. Waliwo ababadde bageza okuleka ne ba infiltratinga gundi. Hey, anybody want a snack? Thanks, Mrs. Chief. Tuba tuli wano. Rough bake sale? Yes. Come here. God. Mukyala wa chief ajja. Where's with the Gates answer to Martha Stewart? She looked like she spent the whole friggin' day at the spa. It was only 8:45 in the morning. It's like she wasn't even human. Kakano alumiziddwa nnyo lwalira akooye nnyo wabaddeyo sports ku ssomero yensonga lwaki azadde bonna baali balina okujja kakano babakyali awo ogenda okwetegereza waliwo security alert buli olengera security alert ku maka kiregeeza waliwo ennyumba gye bamenye okuyingiramu ku mpaka oba buyinza okuba obubbi naye ogenda okyetegereza nga kiri emirundi mingi kumpi buli wamu kali batandika okugenda mu maka gaabo. Stolen yours? Alamu zizeesuddeko. 20 alarms go off. So far, 3 of them are bust. Bagenze okwetegereza nga alamu 21 ezaavuddeko. All of them? Alamu 21 kono nibagende nga bakebera. Naye wano we basoose okukebera basanze ngeno ennyumba tennamenyebwako wadde okulabika ni waliwo omuntu abadde agezaako kaka okuyingiramu olw'empaka oba enzijjo zimenya oba ki. Kati beebuuza ki ekigenda mu maaso. Lwaki system ya poliisi eraga ne waliwo ennyumba eziri mu kubbibwa ate bwe bazitukako nga siwali kiriyo. Kati munnange omukyalo ono akawungeezaako yakwata ekkubo najja sinkane Christian Hapa. Yali munywanyi we omukadde. I don't know how you still do it. I don't know how you don't.
bageza kulekani banyumya obulamu engeri obadde butambula naye ngono yamugambye mbu abantu bakyuka kwani abantu bakyuka nefe situkyuka jukira bosi bantu. Well, we're a family now. With Emily living out here would be just too dangerous. Yamugamba n'okubeera no kyabulabe nnyo. Ennaku zino yafuuka mukazi wa famire ayagala nnyo okuba ne famire ye. Kwani ffe twasigale mu bulamu bwaffe buli era ffe tukyali kuba ebitukanga kanga. What about outside the gates? Omanyi n'ekibi ekiri mu vampire zino bw'onywa omusaayi nga mawolu kirabika neera okaddiwa mangu. Kati ono yamugamba we need from his lab. Weina okulekani ebintu bino ate obikwasaganya mu ngeri ya njawulo nnyo. Nakyala n'akimanya nti ono ate wa kabi mwana. And I've made my choices and I'm happy. Nga mugamba ni omanyi yasala okulekani asalawo n'ekyo kyalina okulekani asalawo. Bwe yalalabanga asobola okusanyuka kubanga essanyu ly'omukyala yenna kwe kuba ni alina omwami amusanyusa. Ne tudda ku poliisi. We got 6 calls in the last 10 minutes. Home burglaries. All in Levitton. You gotta be kidding me. The real deal? Not a single alarm went off. This whole thing's been a diversion. Bagenza okwetegereza ng'ekyamazima This guy. si waliwo single alamu yonna yavuddeko. Work for us. Eno yabadde diversion. On gate shut. Kabadde kabini kaliwo yabasikidde akanyeebwa. Lockdown of the Kirabika waliwo ekigenda maaso ekibuzaabuza. Yabagamba buli gate yonna efuluma the gate. Kakabe kali ankatono bakagale bagenda kuteekawo okukebera okw'ekikungo. Ne tudda ku bannaffe abagenza okudduka. Olubambi muwala ajja n'akubira Brad. Ku bigambo bye yamugambye yawulidde ng'ate ayitise. Era yagezezaako n'okulabika ni yeewala mwana mulenzi kyali obutaddamu kwogera naye. Njagala olabe kati amukubira takwata. Kumbe balina bwe beeyambula engoye ne bagenda ne badduka. Bwe baba badduka giba misege. Bano misege. Wolves. That was awesome. Kani kibadde kyakabi. Right out. Kali bakwate kubo babe nga bajja okwambala. Budde nno buwungeeredde ddala. For my underwear? Bambala. Sebo akabinja kawera. Bantu naye nga misege. Proud of the girl. Ensene erimu ebizibu. Oba mulirwanawo nga tumanyi nti musezi. Agenda okweregereza. Amisinze essimu kyava amusindikira tusinkane ku kaduuka akatunda yogati enkya saa 6. Amusindikidde message oluvana okukisangako mu missed call oba amisinze call ya mwalajjana. Kali amusuubiza mulaba nkya mutuntu. Kakati munange ono musitukamu aba agenze okuva mu binaabiro. Abadde ava mu binaabiro agenda okudda ng'ono alina gwafasi. Katonda wattu. Ono akyali mu manga eri eyedda. Ajja nakuba akapiini kwegamba omanyi abakazi bonna kasita omusanga mu bbaala. Kiba kigambo ekyo kyekimuleetera okuwulira by'ogamba. Engeri gy'okyogeddemu nangeri ki gy'okimugambyemu. Kati bw'akazi eno emmanju neyeefula ali mukwano nako. Jukira kanyweddemu. Ate omuntu bw'anywamu. Kalina mugamba nti leka kuyimirira eyo tusobola okunyomerwa ffembi. Bwe tuba tulaba firimu nga zino oluusi twegendereza omuntu akulonde kuba mu balowooza muli mulaavu. Nga munnange mwana muwala bamusalako agenda okulira laavu etandise okukambira. Laavu ng'ekambira. Kaakati tukomawo mu gates. Buli mmoroka eyingira efuluma bagikebera. Bataddewo okukebera okw'ekikungu. Ani yagezezza okulabika nti breaching into security ya wano. Robberies so far, all from families that were away at the football game. What about vehicle searches? Nothing so far. We're short on manpower. Yabuuza bakebedde ku bantu. Bana balina okubakeberako n'essuna gye twatuseeko ekyamaanyi nnyo. Worried about Buckley. Just keep. Tulina okuba nga tubuuza n'abantu. Yeah, that was the way. Kye bategedde breaching a security. Alamu zino going off ateeka okuba nga ali munda. Njagala olabe. Kati ne baana bava okudduka bakomawo. Bagenda okudda nga bataddeko wano amataala. Kyava ate oluggi lugaanyi. We gotta get back inside. Tuze tutya munda bannange. Okay, you see those 4 branches over there?
If I hit it just right, the cameras will never see me. Huh? So you're gonna jump? Tubuuke. Better idea. Kyekirozo kyolese. Open the gate. Onyaganze kambuuke, then nzire munda mbagulire. Kyava jasinzire. Nasinzira neyepika. Kikomera kiriko meters obanga mukaaga okwambuka. Omusajja yakibuuka. Kwe kubagulira. Bano si bantu. Nenga babeera mu community edimu abantu. Njagala olabe. Kakani munange nga bayitawo. Mu kaseera kano mwana muwala akwate kuba okujja. Agenda okwetegereza wano nga bamenyeewo. Ndabirwamu baagiye. Katonda watuyawulira bubi nnyo. Enkeera munnange nga bukedde. What time did you get in last night? About 11:30. Wayingidde essaawa mmeka jjo? Ye kawungeeza awo 11. 11:30 grocery shopping. Of course not. It took forever to get back through the main gate. It's the only one that was open. Well, I waited up for you, and when I tried your phone, it was... Obadde nkulinda kubira essimu yo. Because someone forgot to return my card. Nga mugamba n'essimu yange yafa. Eryanda tikuli gundi. Aye naawe okimanyi. You're giving me the 3rd degree. Yagaana okuleka ani amufunira spare charger. Queen leka tukkiriza. Kanjikulage. Yeno kebera. Kumbe katambuddemu. Ate ono akeekengera kuba tekaagala nnyo kunywa musaayi guli mabulu. Ogenda okwetegereza leero keeke yako erabika eremye. Bulijjo zibomoka ne zigwamu. Wayataddemu kirungo ki? That's perfect. I'll make sure the charger gets back in your car. Kaakano jjukira balina abagenyi. Era balina okuleka ne bakola ki? Babategekera. The nature of your business in the gates? I was installing an entertainment unit in Miss Stanton's bath. Kaakano batandika okuleeta abatuuze omu ku omu. That's where I put it. Is that why you were there so late? Batandise obabuuza. You have a grade 36 history midterms? Ono mwami Abanath abasomesa ku high school ya wano. Teaching high school wasn't exactly my first career choice. Agamba nti si gwe muntu gwe yagala okukola obulamu bw'okusookera ddala. Naye oluusi oyinza okubeera awo ng'oyagala kukola bakery oba ng'okola migaati. Eno ofundikira munaye ngeri oli mugundi mu chapati newankubadde yonna ebeera ngano. Naye wabeerawo grade. Kati ne bagwa ku nneekolera gyange ajjayo ebikola. So I'm gonna write physical therapist. Marcus Jordan. Yep, Marcus Jordan. Marcus Jordan tie. Here, doesn't he? Nga mga tokikkiriza. You moved in with him when? Watandika obeera naye ddi? But we've been dating for... Kwenti olunaku lunange lwe twakwanagana twagenda ku date. Nekimbugumako n'ensula ewuwe. Ono kyava jja. Why was your car full of crap heading out of the gates? Because we had... Lwaki mulukalu ne yadde parking door bweru wa gate? I asked her to. Thank you. Alina bye yadde amutumye. Omwami kennyini yamuwolereza. Yakamulaba nnaku 3-2 awo. Naye beeyagalanga ab'omwaka. Kyava amuyisa awo. The gates gets tossed the same day your new fling moves in. Okay. Don't you find that somehow? Abantu amu tetumala gabeesiga bwe tutyo. Okay, I know. Kweni nagambye oli muntu wange. Yukadde bamukwano nnyo nga bakola bombi. Lee. Lee. Peg, thank you so much for coming. There's no... Webale kujja. Everything that's going on. How long ago was it taken? Kinatwala bbanga ki? At least 12 hours. Saawa 12. Okay, this should help with the pain. Kino kijja kuyambako ku bulumi. Separated from it for too long. I know. Manyi. Lee. Kyava jja omusaayi. Yeerumise. Onaza n'amubuuza kinaatwala budde kikweni saa 12. Kyonna kye baliko Katonda y'amanyi. Naye alina obukerenda bw'amuwadde. The lockdown stays until we find this guy. What else you got? Bagenda maaso n'okebera buli mmoroka efuluma eya wano. George Street pedestrian gate. Kuba mmoroka nnyingi ezijja wano nga zireese bizinensi era ziba zifuluma. Security cam footage from a couple hours before and after those robberies and found this guy. Yagamba. Letterman. Yagenza okwetegereza security camera ku side emu.
You called Coach Ross. I want to find out which one of his players wasn't at the game last night. Waliwo ababadde bambadde jacket ey'abaana abasambi b'endiba. Kaakano mu kaseera yagamba balina okumanya ababadde ku mupiira olunaku lwajjo. Avoid the vanilla. It tastes like feet. Kakyava agezaako mweyogerezaako naye nga jjo yamwewaze. Jjukira abadde wano. We were supposed to meet half. Abadde kayogati. Oli yamugambye agenda musanga kati agamba alinda Brad netalabika. Okay. Keep you company till it gets here? Njira tunyumya mungabo mulinda. This is about the burglaries last night. I assure you Brett had nothing to do with it. Agamba bye mugambye ebyobubbi ebyabaddewo ekiro kyajjo Brad talina ebikwataganira. Actually, that's why I called you in here. Yensobola kinkuyise wano. At the game last night. Bagezezaako okukubira. Well, of course he was. He left for the team bus at 6:30. Coach bamukubidde agamba omuntu teyabadde ku mupiira. Ekituufu ate bamuwadde suspect. No. But you told me that you... Mom, he wasn't... And I didn't feel like riding the bus for an hour just to sit on the bench. Well, nze nali sinza kutuula ku benchi budde obwo. It's like a person wearing a letter. Kutwala budde busuka musaawa namba nga ntuddeawo omupiira gugwe. Kati ng'amugamba bw'oba tobadde ku mupiira wabadde luddawa. Riding bikes in Harrison with some guys. Nabe nagenze nabo ewwa. Lucas Ford, Brandon Cooper, and some other. Yagenze ne Lucas, Ben Cooper n'abalala. An ironclad alibi. Mr. Abernathy, our history teacher, he saw us. Check. Abernathy. All right. Kadi yamugamba mbu abuuze omwami Abernathy musomesa. Thank you. Ngani mwebale. I laughed all day and nearly fell off my horse during lessons. Well, at least you have an excuse for falling off. Nga batandika kaboozi bano. Ono yakitadde bambi kuba omukazi yamulezi tamwagala ayagala oli. Charlie, I'm sorry. Nsonyiwa okukyawa. I shouldn't have kissed you on... Nakola ensobi okunywegera kyakussa mu kintu. Actually, I don't know where Brett and I are. Nange kennyini simanyi kyakwogera kuba. Something right there. Kuba ki? Andy, you know how I feel about you. Namugaye ekyamazima omanyi bwe mpulira gy'oli. You and Brett are still going to be together? Wekiba nga tulibeera ffembi. You tell me. Olina kimbuulira oba tolinjagala kimanye. I just need some time to figure things out. Laba. Kakano okudda ku poliisi. Karen, hi. Ono aba afuluma kwe kusanga mukyalo wa chief. Kweni waije bali Karen. Teyamunyega. Ono naada aleetedde ebbawo endowooza bwakulya. Kwe kufuluma benga beeyongerayo. Buli ali wano bamuwozesa. You're grounded. Oli grounded. You're not leaving the house. Teri kutambula. For skipping a game? Pesimu. Kweni obutagenda ku mupiira? This isn't about football. Kino tekiri ku mupiira. Okimanyi? You went running, didn't you? Wagenze n'odduka si kyo. Mwagenze misinde. Balina emisinde gyabwe boogera ku misinde bategeeza egy'emisege. You could have been killed. Mom, I'm not stupid. Bayinza okutta mama siri musiru. That's what they thought. I don't know what's going on with you, but I will. Manye ekigenda maaso naawe naye. Your father and Jeremy. Saagala kulayika n'ekyatuka ku taatawo ne Jeremy kikutuukako. Owulidde? Kaakani munnange. I hope everybody likes tarte tatin. Akawungeezi ako. Claire, this. Nga baleeta omukyuzi. Sina mukyuzi naye omukyumbagano. Oh, Dad, speak too soon. Yafumbye. Naye bano banywanyi baabwe situmanyi oba bo bali. Or in somewhat. Kubanga. Cook meal. Yukira akola ne bbaawe. Well, I wouldn't think you'd have the time. Bano tebamanya amaka we bakyadde. Years ago, if you're looking for someone to cook, you married the wrong woman. I can't even... Nga mugani myaka mingi singa ali obonoonya mukazi wa kufumba watuuka ku mukazi mukyamu. Abakazi abamu bakugambira bo bimuli ya Salmas. Bimuli. Ajja waka. Oba oyagala kubega ekyo nga kiggwa. Naye ebyo ebyokufumba wa. Katoni yawulira alookalooka. Buli watunuulira omuntu yamulabanga kitunda mu giraasi. Ayagala kumunywa. I know this hasn't been easy. I have to agree with it. Ate n'omwami yamugala kusinzira ku ndagaano gye twakola naye kino si kyangu. Naye guma alookalooka. Awulira nga ne pressure erinnya. Buli walengera ku muntu awulira nga ayagala kumugaaya.
You know, I never should have doubted you. That was unfair. Kirayika omusaayi ogubugumu ogwo gulina engeri gy'ogenda maaso n'okuleka ne gubasanyusaamu. Like I've got the old Claire back. Olidde munnange? Yes, of course it is. Yamugamba nikakkana. Nkaine bino ebintu olina okulekani obijjamu amaki? Amalala. Tudda wano. Mwalajjana yuno. Awula ayinamu engeri yakamunguluze. Back off, Teresa. Nkaine nzijjaako amaalo. Hey, Marcus. I've checked her out. All right, she has not a Nagezza kunoonyereza ku mukazi ono. score spotless, and she has no employment record. Talina insurance policy, talina wadde ekintu kyonna byawe ebi. She pays her credit cards on time. Lwaki onoonyereza nnyo ku bulamu bw'omuwala ono? Jealous. Otandise kwatibwa bbuba. What? Wangi? He's always saying there's no such thing as. Kubanga ebbanga limaze nga tuli ffenna ndowooza obutagambako n'ogamba wayi. Mbeera ntya nawe ebbanga lyonna nga sserulungi nesikugambako ndowooza wanyiize nga nkwanya oli. Yeah. Everything okay? Muli bulungi? Yes, sir. Gwenni ssebo. Brett's alibi checked out. Abernathy saw them running bikes in the parking lot on Harrison. That's weird. Why? I've seen those kids, and they don't ride in the parking lot. They ride at the north end of Harrison. By the delivery gate, there's fewer cars. Show me. Sir. Say yes. Kakati munnange. Here we could post our Munaffe ng'akwata bukulekani ejja asinkane ku Karen. night. Ayagadde abe nga amukeberako wakati w'okuba nti yakoze eki. Told you. Bwe babadde bava ku poliisi teyamunyeze. Tell me anything. Kati emugambi baba nga aliwo ekintu omanyi oba olina mukwano gwo bw'omulaba ng'avuddeko waya kwegamba oba ogezaako kulekani omuzza kuba kizitowa nnyo okufiirwa mukwano gwo. Brett was called in for questioning about the burglaries. Kani ng'amugamba ne munne Brad baadde bamuleese kulekani yakola ki? But he's been lying to. Bamuleeta bamuquestioninge ku balugaliza ezibadde zigenda maaso oba security alarms ezadde zigoinga off. Kadi yakizudde ni mutabani wabadde amulimba. Ekyo kyamuyisizza bubi. I tried to get my schedule changed at work. Balancing work and children. But I tried to do it for a little while after Dana was born, but then no way. I'm not complaining. I'll do what. Embeera yonna agamba mutagirina mu buzibu era tayinza kulekani ya complaininga. I know he misses his father. Ayinza okuba kalaasubwa kitaawe era nga kyekimuviira kulekani akola byatalina kukola akola nnyo ebikolwa eby'ekiralu. Karen, I had no idea. I'm so sorry. Agamba nisinza kuteebereza buzito bw'ekyo bwe kifaanana mbadde simanyi nti bulijjo talina mwami ne munange kitalo. Dredging all that up. Kwegumya ate anaakola ki? No, listen, don't be. We're both mothers of teenage boys here. I mean. Yani amugamba ni ffenna tuli bafumba era tuli bamaama b'abaana abalenzi. Sure. Naye abaana abalenzi nga bw'obamanyi. Ate kizibu nnyo maama okulekani yakwasaganya omwana omulenzi. Omwana omulenzi bw'akula balina okufaanana empisa za kitaawe automatically. Era bw'atafaanana mpisa za kitaawe ojja kulaba omwana oyo ng'aba yeeyisa nga mukazi. Bw'atwala empisa za nnyina. But I figure it keeps the kids out of trouble. Kaakano notwadde erudda. Abernathy was out here jumping his bike. Why was he here? Ngakano ng'agamba waliwo kye bataategedde ku Abernathy bamulabyeko waliwo bye bamulabyeko nga akola wano genda okwetegereza. Call off the lockdown. Nkaine mukolinga off lockdown. Want the exits and the entrances all reopened. Agamba babe nga bagula entrances and exits zonna buli kintu akyetaaga kibe nga kidda mu nnomo. Waliwo kyendabye. I know how he did it. Nkaine ogenda kikola otya kwendi gwe tufaayo. Kaakano alina kyalabye. Njagala olabe. Kaakano tugenda okudda eno. Nga waliwo eby'omuwendo ebiri wano. Omwami ono Abernathy. Abaali eno kwe kuwulira abakonkona. Mr. Abernathy. Mukulu Abernathy. Wow. Looks like you'll be taking that vacation you wanted. Olabika obadde ogenda maaso n'oluwummula.
bamugwako baba alina ebintu byabadde alina nga birabika si bibye byakuŋŋaanyiza eno. I'm so sorry about yesterday. Kati nga mugani nsonyiwa olunaku lw'eggulu yadde amugabe babe nga banywamu bonna We need to talk. kayogati naye saa mukaaga teyasobodde kubaawo. Kati nga mugani nabadde ku poliisi. Go first. Sonyiwa. Brett, I don't think we should see each other anymore. Ng'agamba n'ekyamazima kisaasula genda nakyo mu maaso. I couldn't say it back, Awula takyasobola kumwagala. but I couldn't, Buli kaseera akyekaka. and I still can't. Naye This is about Charlie. kiri ku kyali. And it has been ever since he showed up. That's Kuba okuva kyali we yajja. Kissed him. Wamunywegera. yes, Ye. I did, and Nakikola naye. that was wrong. But Kyali kikyamu kikola nga nkwagala. this is about. Ne kino kike ku kiriko. Okukyala kiri ku kyali. Azza mukyawa. But it's not love. Kye tuliko si kwagala. Bye. Bonna omukazi n'ava gy'ava nagani nze kukyawa nga amukyaye. Kati bino bye basanze oba abadde abibba mu nnyumba muno. History teacher hack into our security grid? Because he is also a computer science teacher. Ekitegeeza omwami ono asobola okuleka ni akwasaganya ebintu ebimu ku security grid oba ki kweni anira science teacher. 6 months. Mostly during lunch in study hall. Alabika abadde nga agenda bba ebintu bingi ebyenjawulo. People do all sorts of crazy things for love. Jukira nono naye twasanga ewuwe nga waliwo ekyabbiddwayo. Alabika baamenye eddirisa. You know what? I got this. Kale tofayo kino nkirina. Are you serious? Yeah. And I'm sorry. Yamwetondera. What's wrong about Teresa? Nsonyiwa ku mukyala wo. And if you're happy, then I'm happy. Era bw'oba musanyufu nange mba musanyufu nkwagaliza okwagala okulungi. Oh, you want Turner? I do. Ngeni I owe you one time. Ngeni ye kali ono yatunula oba waliwo aliwo. Kali ku bintu byonna ebyali byabbibwa kwaliko kino. Jukira newe bamenye ewuwe tetwamanya kikyabbibwayo. Kali kyava bikula kasanduuko oba kalimu ki nga mulimu ekirimo. Mu byonna kano kakebedde. Bw'amala okukebera n'akayingiza ensawo. Sebo bulijjo omusomesa science abanathi yabba abantu. Alabika bujjo yakyankalanya ne alarms gundi security alarms. Kati nakyala alina ekibox kyajjeeyo. Kyokka bwe tuveeyo. Oh, great. Muwalajja naye yakwata ekkubo najja. You were right. Nga mugali mutuufu. I had to make a decision. Nabadde nina okukola okusalawo. I broke up with Brett. Oli Brad mukyayi. Yeah. I'm sorry. Koze bulungi naye nsonyiwa. Really hard. Yeah, Goberedde mutima but manyi kiruma. thing to do. Nkwendi ekiruma ne badde no kikola. It's just Kuba when I'm with you, simanyi na nkyogera I naye never felt that with Brett. buli wembeera naawe mpulira kyanjawulo nnyo mu ngeri gye ssuulirangako nga ndi ne Brad. Awo buli n'azimbamu ku biwoowola awulira kabejja kati. What happens if you? Yeah, I do. Kali sebo kyambuuza ki ekiddako. Kyava ajja mwongere. Buli wamunywegerayo abanga amulunga. Gy'oloza ne okuloga eba mmindi. Oli akwata awantu ayinza okukwata mu matu n'owulira nga bw'atagakutteko owulira bubi. What are you doing here? I dumped the girl. Kali kibamubuza banne kyekiro kwenyi omuwala namukyaye. Nkweni wakoze bulungi. Kumbe gwe bakyaye abavubuka be babikozesa nnyo ebyo. Bamukyawa ne bamugoba. N'agenda mu bakyali be akademu kantami. Nze nakagobesi gasiya. Kali sebo yagamba mu kademu yakakyaye. Naye nga ke kamugobye. Njagala olabe. Kaakati munnange tukwate kuba ekiro musajja mukulu aba akomawo. I made bail and everything's been returned. Kaakanno yakoze bail era buli kimu kye yali yabba kyaddiziddwa eri bannyinekyo.
kati kumbe mu kintu kye yabba mwalimu ekintu kyono yamubuuza watunudde mu kyabadde mu kabokisi akabokisi kano kalimu ki Mr. Abernathy. Nkweni Mr. Abernathy. Here's the deal, okay? As long as all the charges against me are dropped, I'll take all your secrets to the grave. I am so sorry. Ngamuga nsonyiwa. But I have to make sure of that. Ekyo nino kikakasa nti ozikira. Nyamuga onosonyiwa nino kikakasa nti ozikira. Kati mbudde obw'ekiro ono aba ali wano nga bamuweereza message kwendize Christian nkweni naakulaba will I see you. Kati ate n'oli naye alabika atandise okulemerako Christian hapa nkwenye nti yes you will see me nkweni okay olwo naakomawo ewaka n'akabokisi oba kalimu ki abantu abali mu gates wano balina ebyama byabwe akabokisi kaako oli yali akabbe yayingiranga amaka g'abantu ng'alina byabbamu waliwo ekifaananyi muwalajjana kyali nakyo nga kuliko omwami tetumanyi oba kitaawo babbaawe n'akazaayo akabokisi kalabika okuba ne kawundibwa mu langi ez'omuwendo gold kalimu ki eno episode ya 3 tugenda ku yakuna.